Yes, nkwaniriza akadde kano gwe ina followinga nawe yasalawo okubanga followinga Fad TV n'okuba nti wasalawo no subscribinga ate n'onyiga kade katushabe katushabe kiba mukola ku social media member wa Aromatic bayi ani katushabe simanga ani katushabe kiba mukola ku social media kikambwe makeup aleso obuzibu makeup aleso obuzibu ebifaananyi bifaananyi abasinga byewuza lipstick kwekubyeko kilo number stay on YouTube platform na postinze ebifaananyi byo ku channel yange wali mu community post ne baba kiba mukola kyokka ate social media platforms ezisinga endala bamuwaana naye abasinga bagamba nti mulekerawo kumuwaana bi makeup byasusse mukazi wattu Bambi ebintu byatabuse bulala ebintu byatabuse mbu makeup yamufaananyizizza nga robot seo YouTube platform ajja kufuna bisinga ate ebyakabe bagita Fad TV Bambi mukazi wattu mumuleke yagale uno mulembe gwa kwebyula era abakazi nga temwekoze ebintu guno mulembe simanyi mulembe gwa kwebyula guno smart.com simanya mulembe gwa .com simanya mulembe gwa digital buli kimu kisoboka nabagaya bisesingi biri ku bakazi biri artificial nawo benyini abalumba katushabe abamuvuma simanya makeup byasusse lwaki tusigala ku nacho biki abasinga ebisinga bybalina tebiri ku nacho ekisooka mabiri bagagula obubina babugula nebyesoogedde byonna babigula abasajja abazungu babazula nti abafirika baagala nnyo ebintu ate wali abannayuganda abakazi b'omu Uganda babikola babisukuma Uganda gye babisukuma bakimanyi nti abakazi b'e Uganda tebaagala kubeera ku nacho baagala okwambala obina baagala okwambala amabiri baagala okwebyula baagala obukoowe olasebo n'emmunye baziteekako kuli eri mbwe n'emmunye zibatunda bagikutekako wali ku liiso nebeera nga lyeru tuku abakazi b'e Uganda baagala ebintu ebiri artificial bannange naye ng'okwetoola ensi yonna n'essaawa zino abakazi ennamba esinga ndowooza nga 9 ku 10 tebali ku nacho kibategeeza nti 10% be bali ku nacho kiba kiraga nti 90 era ennamba esinga bali mu artificial wetuddambya ddala abakazi abasinga ennamba esinga bali ku bintu bya artificial tebali ku nacho kirizo bagaana kirizo bakigaani abasinga bali ku artificial tebali ku nacho kakati omukazi Bambi mumuleke oba bamubyude bye makeup bingi wa skin ye mumuleke mukazi wattu akole ki yeyagale baba lyamukubye makeup eryamubyudde baako yamwese makeup laba omumwa oba lyamutaddeko lipstick akantu konna simanyi na kumanya ekyamazima kyo lyamususizza makeup lyamukube kye bayita makeup baba yamumese gyamukube kye bayita makeup naye nga ebintu bya artificial wano we tuli mulembe gwa kwebyula mulembe gwa kwemita omanyi makeup gyali ate makeup n'atambulya mu bbeeyi eryo ne wemitwalo 2 okyali awo nno nga bagenda mukuba makeup nga wa mitwalo 2 nga bamukuba n'ogakwata 5 10 15 2 ebizike ebya 4 n'obikwata n'obiwa makeup nga makeup gwakubye ogenda mara omunaabe ate tukyali ku 2 nno eryo nowakakadde genda ko mu Kampala wali olabeba osoga naganza makeup wange ngaho oliawo kakadde ate abakazi bata sente ku kikwatagana n'obulungi n'okwebyula kinalaba bisesenga bana bakola business esimanga ez'okusobola ebintu okubijja ebweru w'eggwanga simasuubula bubina simasuubula mabeere simasuubula bukookoowe makeup biki bakola sente mu bakazi nzikamba buli omukazi ata sente omukazi asokwata emitwalo
50 gagula kabina ngayagala kubeerawo nga yalina akabina akanene n'agakwata 5 abakazi bata ssente abantu bonna abalinga bitu by'abakazi ebyo bakola ssente olamba bagambe nti namba esinga bali ku bintu bya artificial abo olinga alina akabina kalino gaana omwana nga yakula n'awola ng'alina ekinsuti tekuli jjukira kati sanze wali obufuluma obw'ebbeeyi obusimala bw'emitwalo 5 simala kakadde kudda waggulu simala bukadde 2 kadde 3 $10 ng'ogula kabina obwo buba bwa ddala baba wadda akambaana kabanga akaddala ne buno obusimala bw'emitwalo 5 bw'oba osanga bukubye ekkoona nga bukyambe nga tekatuddeko bulungi zanya gwe n'okuzanya bagita Fad TV gimwongere okubanga munfollowinga musubscribinga ate munyigene kale olaba bagana ebizigo bya Carolite naye abakazi bakyabigula baagala kwemyula kwemyusa ate nga bagamba bubirimu simanga ebyobulabi simala biki n'abakazi bo tebanyumiza bagamba nzisaala mmanya nyagala kwebyula kakati nno munaye katushabe owa Aromatic bamuli bubi ku social media nsonga ya makeup Fad TV mweraba